Abaganda bagamba nti okoleda kadadda ekigudde ku General Museveni ekigudde ku General Muhoozi ekigudde ku Baramba Rugahare ekigudde ku Vice President ogenda biwulira otya ensi nti abantu bakoowu abantu tebakyasaga abantu bamaze okugobwa completely kakati ekigudde ku nabbi omukazi byonna ogenda kubeera nga obiwulira paapa akubidde Museveni essimu enkambwe ampuliriza ono essaawa yonna afuluma State House Entebbe. You leave me. I cannot wait and I'm not going to give it to you. You do what you want. That's it. Yeah, you do what you want. You do what you want. I told you I'm going back. Where? I'm going back, I take it. But you are saying you're insisting. You do what you want. You leave me. I know the rules governing it. I know. I know. And it is not a military attire. That's what I want to assure you. You do what you want. You do what you want. I was going to church, you are just blocking me. Kakati nno gy'okoma okunyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi bangi balowooza bwe twabagamba nti Peter Mayiga baamukukusa mu ggwanga erya Bungereza balowooza nti tusaaga jjukira nti ono yali agenzeyo okukola conference kaakati ebigambo ogenda kubeera ng'obiwulira olunaku olwaleero njagala nsooke nkulage katambi kano ng'omusajja bamukukusanga mubbi ng'omutujju ng'omuyeekera wabula njagala okimanye nti paapa akawaŋŋamudde akubidde General Museveni essimu enkambwe amuwooninze ebigambo byamulabudde byonna tuzze nabyo essimu enkambwe message esoose mpaka ku message esembyeyo lwaki amukubidde nga omukyala amayiddwa nga Anti Amongo yagenda mu ggwanga erya Italy mu mwezi ogw'omunaana yali akimyeyo ki ogenda biwulira kansooke nkujje mu katambi kano katono nnyo ak'Amayiga nga bamukukusa mukwano gwange bwe tuve wa Mayiga nkugambye nti General Museveni General Muhoozi Kainerugaba naye ebigambo bimwononekedde akatambi akawulalo kasava ogenda biwulira ebigambo naye ng'essaawa yonna omusajja yandibanga agenda kubanga paapa amaze oddwenyigiramu n'akwata olukomo n'olwolugumya e Kampala. naye ng'ebikolwa byabwe biragira ddala okubalwanyisa Buganda era babuuzeera so ffe era kwe tuvaayo ne tugamba binvunirira tetwokola abantu laba Mayiga bamukukusanga ekiyenje mogere Mayiga bamukukusanga ekiyenje kabaka tali mu lubiri kabaka takiikirirwa kabaka tali mu lubiri embiri zonna bazitunze bazimazeewo abantu babagobye ku mataka Katikkiro tavangayo mugamba nti ajje ayogereko eri abantu akole conference ayogereko yekweka bwekwesi n'akukuta agala Katikkiro akukuta biki kabaka yamugoba omulyango entrance yino wano lwaki bamuyise Katikkiro lwaki tavaawo Sebo ayimiridde waggulu eyo mulwanirira Obuganda bino bye mwambala amasuuti n'amakanzu tebikyatulya lwaki kabaka bamugobye mu Kampala nibamuolekeze Masaka landiroodi bamugye mu Kampala. Kaakati nno ebiyita ekiro kigambibwa nti ne kabaka yeetikka Mayiga azze akukuta era ng'akola emirimu oba oliawo Abaganda abali ebbali abalengera obulengezi ku bigenda maaso gye batakkiririzaamu okuggyako abo abatono ennyo Mayiga abamulya mu ngalo. Kaakati nno Katikkiro Charles Peter Mayiga Abaganda nga bw'owulidde kaakati awo baamukwata katambi nga bamukukusa okumuyisa mu mulyango ogw'emmanju mu kifo ky'okubeera nga bamuyisa mu mulyango ogw'emiryango bwe yali agenze mu ggwanga ery'e Bungereza era bano baataakaka ne bagamba nti Mayiga kabaka mwamugoba mu Kampala mwamutwala mu kyalo. Kaakati nno ebigambo ebyo ng'omaze okubeera ng'obiwulira nga bwe nakugamba nti omusajja bamutwala mu gisimufungize era yatambuliranga mu security y'amaanyi nnyo eyali agenze okusinkana
Buganda n'Abaganda bonna ne conference abasinga tebaziraba mwali bantu balubato. Kakati nno jo omusajja Medonga Barugahare ono ng'agulirira banna Kenya ng'agulirira ba Nigeria buli muntu bamuwadde $3 okubeera ng'ajja mu conference eyabadde ya NRM. Njagala ojjukire nti waliwo conference eyasooka era abantu bano babawa $2 wabula ku luno bagambye twagadde $3 abacuba tusobole okubeera nga twambala ebintu ebya kyenvu twefuule bannayuganda wali eri mu conference. Kakati nno ensimbi y'omusolo etokomoka ng'entungo eyiika mu ggwanga Uganda. Kakati nno batandise n'ogifulumyako ebweru ne bagisaasaanyiza ku bantu abatali bannayuganda nga baagala okulaga ekifaananyi nti gavumenti ya Mwami Museveni nnungi nnyo nti n'ebweru oba Canada bannayuganda abawagira NRM abambala yero bayitirivu nnyo. Wabula bwina alaga nti abantu bonna abaakuŋŋaanyiziddwa era nga bamukimanyi mu Uganda bano abasajja basomba abantu mu bbaasi. Mwami Museveni wanaaba omukolo gwa NRM nawe gunaaba basomba abantu mu bbaasi ne babawa ebijoozi ebya kyenvu ne babawa emmere era ne Canada bwe gwabadde. Kakati bannayuganda bonna oluvannyuma lw'okuzira conference eno eyabadde etegekeddwa Barugahare kakati ono n'agula abacuba ampuliriza Banigeria basajja Bannakenya buli muntu $3 eyo ye miliyoni ng'emu n'emitwalo 15 ez'ensimbi eza Uganda buli muntu ze yaweebeddwa ku bantu boolaba abo abasimbye layini ne babawa n'emmere ya bwerere. Kakati nno balamu conference teyagimazeeko lwaki abasajja baalemeddeko era bamutute talinnya. Kansoke nkulaga ebigambo bino tukomewo nkutwale nkugambye nti paapa yamaze dde okkuba essimu entebe ewa Mwami Museveni biki bye baayogedde ono agenda kubeera nga mukwano gwange 2026 yandirya bano mutuusa ng'empale zimukankana video soko jimpere ekigalo omanye nti ntambula na mulongo waswa mu Lutansozi kafulu mu mbeera ezitoye era nga ne bwe oli Bulaaya ono ennamba yokoonako nkone olw'ensonga ne muzimaliriza. Laba bakuli bakabana mmere laba bakabana mmere laba emmere laba balya mu bakuli wo banange kyogamba tebasobola kulira mu hotelo baba nkobye mu hotelo badde manye emmere esasule basavingira mu mmotoka birikola elaidi. Ebiseera ebisinga waggulu w'omumanyi ate wabeerawo omumanyi nga bwolaba waggulu w'akanyama nti wabeerayo kawula. Kaakati nno ebigambo Muhoozi bye yatwitinga gye buvuddeko ono ng'ategeeza teri muntu yenna munnayuganda agenda kuddamu kukulembera ggwanga Uganda ono nga si wa magye oba nga si wa polisi. Kaakati ebigambo bino byamaze dde okubeera nga bimuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Njagala ojjukire nti ne mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda abasajja baatula ne babibuuza ku bigambo bino ebya Muhoozi Kainerugaba wabula nga bw'omanyi nti abali mu paaliyamenti bonna bakolera basajja bali era bino babyogerako bwogezi ne bafundikira nga babiressaawo tebaamuyita kumubuuza bye yali ayogera kiki kye bitegeeza. Kaakati nno mu mbeera eno omusajja ono agezezzaako okubeera nga bamulabula era bamuwadde amagezi ne bamujjukiza nti ebyayita bye biddiringa n'ebiseera ebisinga era tolowooza nga nti history biba biwedde. History repeats itself. Kaakati nno mu mbeera eno abasajja abaaliko abakulembedde eggwanga Uganda ku bangi baali bamukwata mundu kyokka ng'ate era waliwo n'abalala bangi nnyo abataali b'amagye abaakulemberako ku ggwanga erya Uganda era bo bigeraageranyiza ab'amagye abaali bakulembedde Uganda n'ab'amagye abaali bakulembedde Uganda n'abatali b'amagye abaali bakulembedde Uganda bw'oteeka ku minzaani abatali b'amagye be basinga okuba abangi ku kukulembera eggwanga Uganda. Kaakati nno amagezi Muhoozi ge bamuwadde oba oliawo ne bonaagawulirako ampuliriza ojja kwewuunya nti omusajja ono alina okutwalibwa ku ssomero oba oliawo ng'ebyemabega ono tabimanyi oba ebyayita nga tabitegera. Kansooke ntambule bulungi nnyo bukolokolo nkutwale mu katambi kano mmale okuwulira ng'omusajja ono bamusomesa kubanga bannayuganda bangi tebaagala kusoma. Kaakati nno ono bamusomesereza ku leediyo. Muhoozi alina bukakafu ki nti ekyatwala bali tekisobola kutwala UPDF ejje eryali ery'amaanyi ennyo ku General Muhammad Bashir ow'e Sudan lyali luddawa okumutaasa
nga bamutwalaganya bw'otugamba nti teri muntu wa bulijjo aliddayo okufuga Uganda alina kuba wa magye oba wa poliisi ebyo byonna bintu nga bw'onoozuukuka n'obaako ekiboozi ky'oteeka ku Twitter ofune abagoberezi ku mulembe gwa 7 mubeera ku TikTok yagitutereddeyo kiro 7 anoonya bagoberezi wakati wa 7 ne 7 ng'osobola okugamba nti Uganda erifugwa civilian watoeza kikkiriza oluvannyuma lwa fiiridi maaso ani yasooka okulayira yali munnamagye Lule bwe baatabuka eyamuddira mu bigere yali munnamagye oluvannyuma lw'okutegeka okulonda wakati wa Kinaana ne 5 mu gw'omusanvu yali afuga yali munnamagye Obote yali munnamagye kakati ebintu tubitunuulire nga tugoberera nti oyinza okwogererwa leero ekintu naye munnange ne kigaana okugenda kamanya nkya kigenda kukola ki kigenda kubeerawo ekyokubiri endowooza eno nti ffe tuyina okufuga famire yaffe erina okubeera mu mwanattu Kamisi Gaddafi yali aduumira ejje erikuuma taata we yali lyenkanawa nga Presidential Protection Unit yali mu tank 10,000 lyali jeddene abaserikale abali ku mpewo kuno abatugoberera ze tuyita main battle tank nga mulimu emizinga 15,000 president nga liduumirwa mutabani we yali alindirira okutuula kuki ku bwa pulezidenti yamutaasa natu yabakuba nago Gamal Gaddafi Muhammad tuli kati Egypt yali alindiridde okutuula ku ntebe y'obwa pulezidenti Hussein Mubarak sikira taata we Hussein Mubarak yali luddawa okutaasa kitaawe bamutwala mugamba nti muhoozi tegeeza ki kuwolera ggwanga mutabani wa Gaddafi ng'alina tank 200 main battle tank ng'alina emizinga 15,000 egikuuma olubiri wokka ate Gaddafi yalina ebyokwayisa eby'omulembe yawolera eggwanga yalema bamutira mu kidiba mu Kazambi Kinnya kavubuka kata era n'akagamba kati onzitira ki mbakoze eki yawanika emikono ati Gaddafi ng'ali mu Kinnya kakati bwawanika akavubuka ne kamutoolera salaamu n'akagamba onzitira ki mbakoze eki akavuga ne kabugero bigambe nnyoko akavubuka kayogera na mu Luganda kamugendo bigambe nnyoko nekamusimba bene kakati nno ebiseera ebisinga abantu bangi tubalaba naye oba oliawo ebifaananyi mwe tubatwalira ate nga si mwe bagwa kakati nno mwenna mwakiwulira nti nabbi omukazi ono baagambanga nti yeefuulanga omusambwa era bangi baagambanga nti obugere bwe bwalinga bwa mbuzi wabula njagala okimanye nti ono yali muka Pasaiga abizzaayo era omukyalo ono yamaze dde okubeera nga akonfeesinga naga nti Pasaiga abizzaayo ekyamazima yafa alina akawuka akaleeta mukenenya yafa alina akawuka akasirimu era ono agamba nti okufa kw'omusajja oyo yafa alina ekiwuka wabula agamba nti ye n'omusajja ono beeyagala nnyo era agamba nti ono yali mukazi we era ng'oli yali bbaawe wabula omukyala yategeezeza mbu omusajja yagenda okufa akawuka akaleeta mukenenya mbu nga y'omukazi mulamu era omukazi ono kigambibwa mbu anoonya musajja
anaamuwasa ebyaddala wabula omukyalo ono agamba nti ye mulamu katebule era tabangako yadde n'akawuka n'akamu n'akatono era ono alumiriza naga nti baagenda ne mu ddwaliro n'omugenzi ono pasita Yiga abizzaayo bombi ne beekebeza ng'omusajja mulwadde ng'omukazi mulamu tteke katebule awedde emirimu kaakati nno amawulire galaga nti ono yabadde agenze mu ggwanga erya Amerika labe embeera bw'emutabukira mbu abasajja ne bamukozesa kirindi kaakati nno wano njagala owulirizeewo nnyo era amawulire amalala galaga nti omukyalo ono mbu ate yeetunda mbu omukyalo ono yeeriramu ddala kyokka nga amawulire amalala galaga mbu ono pasita ate awedde emirimu mu ggwanga erya South Africa yali yakolayo ne kyaki kaakati nno tetumanyi oba ekyaki yagwa oba ekyaki ekyaliyo era tewali amanyi oba ono akyali musumbaasumba endiga wabula bwina amaze okubeera ng'afuluma ng'alaga nti ono yeeryamu era ogw'ensimbi mbw'agusambira ddala ne ku busanso kaakati nno bw'oba oyagala okumwevulunga awo mukubira bukubizi kasimu ono nga ye atuuka ng'omweggala kaakati nno kigambibwa nti bwe yabadde mu ggwanga eri Amerika waliwo ensasagge eyagudde omukyalo ono abasajja babiri ne bamukozesa wabula nga tewali amanyi bamukozesezza agenderedde oba bamukozesezza tebagenderedde wabula omukyalo ono mbu kirabika yabadde ensasula negaana okubeera ng'ekwatagana kaakati ono n'abiteeka mu lwatu naga nti baamukutte bukwasi wabula nga amawulire galaga nti ono mu luumu gye yayingidde tewali yamukase kuyingirayo yeeyingizzaayo yekka mbu era omusajja omu ye yasooseeyo kaakati omusajja omu bwe yafulumyeyo ate omusajja omulala n'ayingirayo olwo ne lwogooma kaakati nno nga bw'omanyi abasamba ogw'ensimbi aba ayagalirawo ensimbi y'ekkaasi olumala okumwevulunga ono oba omusasulirawo kati kajjampo ne yagudde mu bbwa nga kirabika ensasula yagaanye okubeera ng'ekwatagana kaakati ebigambo bino njagala obirabeko obyewulireko abantu be tutya abantu be tulowooza nti b'amaanyi abantu be tulowooza nti babbeeyi nti baamala emirimu gyabwe gye gino gwe wulira gwe ebigambo bibino babuukinze ruumu n'abuukingana nabbi omukazi kyekadde baalabaganye dda era bamaliriza so ne bambuka waggulu mu ruumu nga mulimu ekitanda kimu ntambi najjako ogugwe ogwakawalya bwe yajjeeko ogugwe kakati nga ntambi alina munywanyiwe wansi agenda kuvuga ndowooza ddewa gye wavudde ate twanagenda kiro kino jangu tukole ki tusuye ni waggulu era kiraka mu kwambuka waggulu ne bateesa ne nabbi omukazi gugwe ndowooza bategeraganye ssente asamba ayina okuba nga asamba kubeera twabiwulirako ko kati we bateesa ne nabbi omukazi gugwe bombi ne bamutwala kajegere kale bamutwala kajegere kirabika ebyensasula bamutaddemu ebyekiyaayi baganye omuwa nabbi omukazi yavuddeyo n'agaba bamukutte kati omusango gwe baliko gwa naggomola naye omuntu nga nabbi omukazi okiza otogenda mu luumu waggulu mubuukinze osire mu luumu babiri n'abasajja babiri ng'oli omu ku kitanda kimu yabadde atamidde nabbi omukazi anywa omwenge n'atamidde okutuuka ku ekyo oba bamukubye ayisi nga bino bebagamba ku Doni Nassa era ne bamwambusa n'amalala omutuusa eri waggulu kati agamba kibamukutte bamukutte kakati ntambi musajja wange simanyi kyoliko naye wandi wange oligwa naggomola oba kyekyo muyina okwekumakuma nga mukyali ne mwoyo nabbi omukazi kakati ekisooka kya bina sakozi gwe kimu kyotambuddeko ezo ensozi zimanyi ndowooza okutandikira ku reception omubuukingira ogenda okusula wabeerawo kamera ne mu nkubo wabaganda okuyita wabeerawo kamera ate ndikyamukisa mulungi nti ensi ezo zo zitambulira ku moteeka zino ezaffe timujja kunoonya foti gyabule nze nja kusaba kuba story mbadde saagirabye naye njaa kujja mu byono mbadde njaa kujja mu byono saagirabye nti nabbi omukazi wabanga bamukutte ogwo musango bagenda mu bamateeka baleta obujulizi naye babanga abadde bakkanyiza noyagala okuwaayira bannuma nti ensi gye muli ndowooza bonna bannayuganda ekyokola si kituufu so kati nze nja kusaba bagende mu mateeka siza kuyogerako bingi story nagirabye wakuba mu kusooka baadde boogera abantu banjawulo naye nambemu nga bwayogedde okusooka story ya Soso Fuluma nga bagamba babadde abantu nga bataano then later nendabako omulala n'agamba okusooka story ya Soso Fulumira ddala yabadde abantu bataano naye oluvannyuma ne batugamba babadde abantu bameka babiri naye
nga nambemu bw'ayogedde ekintu tekikola sales ekintu kye yandisoose okukola kugenda kugulawo case na ku retrievinga ki footage bujulizi kuba ezo kamera zo zibaawo n'atasooka kujja ku kitimba obanga omuntu ajja ku kitimba n'otukaabirira nti omutwe gukuluma mufo ky'okugula pana nabbi omukazi ajalunda mukuba ekivulu abantu banyumiddwa nnyo era ne tufunayo omusajja gwe bayita Ntambi eyazze ku kivulu we California eyo kwe wabadde ne babuukinga waggulu bagenda okusula luumu kaakati nno ebya nabbi omukazi ng'omaze okubiwulira n'okubeera ng'obitegeera nti onaanywa n'agangayira n'agwa ne ku kkubo okuva eri ewa nnamba emu jjukira nakugamba nti ebiseera ebisinga amawulire gano tugakwata nga tugajja mu kamwa kaabo abagayinako obwino omutereevu ne tuga nti naffe tumusheyaringeko n'abagobereza baffe aba AKTV Media Uganda mwenna abasinzire bule n'ebweya tubaagala nnyo mwebale kubeera nga mutugoberera kati wulira ampuliriza bwino wuuna amaze okubeera nga ate naye ayiika General Museveni essimu enkambwe okuva e Vatican ewa Papa Francis yabadde amugamba ki bye tugenda okubeera nga tuwulira tutegere olunaku olwaleero nti ne bappaapa nabo bantu era bappaapa bano balumirirwa bannayuganda amawulire galaga nti bwabaddewo meeting ey'ekyama mu State House Mwami Museveni nga yagikubiriza era nga chairman waayo wabula ng'ono ekyamuyisiza meeting eno ey'ekyama kwe kunyonyola abantu bano babadde mu meeting essimu Papa Francis yamukubidde okuva mu kibuga mu ggwanga erya Italy e Vatican ng'ono agamba nti yamuwooninze ku bikwatagana ku bulamu bwe wuliriza n'amuwooninga ku bikwatagana ku nsi Uganda n'amuwooninga ku bannayuganda n'amuwooninga ku mukyala we n'amuwooninga ne ku baana be ono ng'ensonga lwaki nkugambye enjagala okimanye nti omukyala Anita Amongo yakagenda emirundi ebiri okusinkana Papa e Vatican fenna nga twebuuza lwaki Amongo ono agenda okusinkana Papa buli kadde kaakati nno oluvannyuma lw'okubeera ng'ono yagendayo omwezi gwali gwa munana era nga bamumma ne visa direct ogenda e Italy jjukira nti ono aliko envumbo mwanga ga Bungereza n'eggwanga erya America kaakati ono visa yagisaba n'ayita eggwanga erya Germany lye lyamuwa visa kaakati ono bwe yafuna Schengen visa yali asobola butereevu nnyo okubeera ng'agenda n'agwa e Germany bwe yava e Germany n'asala ekkereje n'ayingira eggwanga erya Italy mpaka Vatican ng'akozesa Schengen visa naye nga takozesezza visa ya ggwanga lya Italy nga yo kaakati nno Mwami Museveni lulaku lwadde lwakuusajjo abasajja Papa Francis n'amukubira essimu ng'agamba ki wulira ebigambo bino ampuliriza omanye nti n'abantu bano nabo betwegomba waggulu waabwe ate wabeerayo abanene ababagamba nti kino kyokola kikyamu naye essaawa yonna ndaba akazigizigi gwe essaawa yonna wandimaliriza obubi ko mu meeting nga boogera n'abantu abeekyama ennyo Museveni nga abannyonnyola essimu gye yafunye okuva e Vatican gye yayogedde ne Papa okuva ewa Papa yagambye Museveni ebigambo bino abikkiriza abigaana bigaane Papa yagambye Museveni making sure nti ataasa ebintu bino wammanga ataase Uganda ataase bannayuganda ataase famire ye ataase n'obulamu bwe Papa yamuwadde ekigambo ky'obunnabbi n'amugamba bw'ati bw'ayogera Mukama n'amugamba ndaba omusaayi omuyitirivu ennyo mu Uganda ogutabangawo bukyanga Uganda etandika yamugambye ekigenda okujja taasa Uganda taasa bannayuganda taasa famire yo taasa obulamu bwo n'amugamba kwata eggwanga olizeyo mu bantu bannannyini ggwanga libawe bw'ogaana ekigenda okujja gwe ne famire yo nammwe temugenda sigalawo naye omusaayi gugenda kuba mungi nnyo 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 eyo ye yabadde miitingi y'ekiro akikkiriza kigaane nkugambye Papa yamugambye kola kyonna ekisoboka otaase obulamu bwo famire yo
Uganda ne bannayuganda. Kakati nno wulira ng'omaze okubeera ng'owulira ebigambo bino mukwano gwange abasajja babeereeyo naye ng'entegetege zibafamba. Kakati nno Papa yasinzidde Vatican bw'atyo nga bw'owulidde n'akubira General Museveni essimu n'amugamba nti muganda wange obulamu bwo obulamu bwa famire yo obulamu bwa bannayuganda njagala nnyo kitwale nga kya muwendo nnyo kubanga ye Papa musajja wa Katonda era byabalengera mukwano gwange bw'otenyweza n'ogaana okubeera nga ebiseera bimu obigoberera anti embuulire tefa yonna erenda nalatabulirwa bw'atyo yasaabala gwa bbumba. Kati General Museveni bw'amaze okubeera nga bamukubira essimu eyo kwe kutuuza meeting eyo nga bwe nkunyonyodde enkambwe n'asobola okubeera nga yeebuuza n'okunnyonnyola abataayi ebigambo ebivudde ew'omunene Papa ampuliriza asobola okubeera nga abitegera. Wabula bannayuganda abali mu ggwanga erya Amerika bino amawulire gammwe amawulire agava mu ggwanga erya Amerika si malungi naddala eri bannayuganda mwenna abakozesa insurance nga insurance ezo muzijja ku bannayuganda. Bannayuganda balina kampani eza insurance uliriza bulungi ne bannayuganda abakola mu insurance nga kampani si zaabwe naye nga bakola mu insurance mu ggwanga erya Amerika. Ebigambo byamaze dde okubeera nga bifuluma. Abasajja bano bakozesa abantu bano okutrackinga n'okunoonyereza ku bannayuganda abo abatabawagira bw'ogenda n'ogula insurance mu kampuni y'omunnayuganda. Kakati details zo bazifuna butereevu nnyo. Abasajja bano aba NRM mu ggwanga Uganda ne basobola okubeera nga bakutrackinga era nga details zo bazifuna bamanya obeerawa oli ku street ki plot number ki kakati building number ki oba oli kalina ng'opangisa floor number ne room number. Abasajja ne basobola okubeera nga bakutegeera bw'obanga osula ku nnyumba y'amaka era enju ne bagyaloketinga ne bamanya n'ekyalo kuva. Kakati bano bwamala okubeera nga bategeera ebigambo bino ne bamanya okola mulimu ki. Ekyokubiri owagira ki? Owagira regimu ya Mwami Museveni oba togiwagira? Bw'oba togiwagira mu politics mwoli oba ebya politics obiraba kyamulinga salambwa lya nsenke. Kakati nno bw'oba oli active mu politics era ng'oli ku side ewagira NRM olwo tewali muntu n'omu agenda kubeera ng'akukwatako. Wabula obanga oli mu politics naye ng'oli ku side ey'abannayuganda abanyigirizibwa olwo kakati eyo ebeera esiiridde era abasajja bano batandika okukola ne bajjayo n'ag'omu buto okulaba nga bakulemesa eggwanga erya Amerika. Kakati no kaweefuba atandise naye nga bw'oba okola kubya insurance fuba nnyo okulaba nga tokozesa munnayuganda, fuba nnyo okulaba nga tokozesa kampani ya bannayuganda kubanga bano babasensera dda era abasajja be bakozesa. Ebigambo bino bikulu nnyo byewuunyisa bya nnaku. Njaga nnyo nneegatteko tubigendemu tubiwulire ng'omaze okumanya nti omulongo waso omuluutansozi yatusindikamu amafuta era nawe bwe balina ekizibu embeera ng'ekalubiridde mugezeeko omulongo waswa ku nnamba eri ku screen. Apo yonna ng'emanagingibwa munnayuganda ng'esindika ssente. Be very careful. Ekyo mukitegedde. Tugenze mu ggwanga erya Amerika. Olwaleero for the first time kandeme ku displayinga kifaananyi kya muntu n'amannya ge ne bakozi banne but mwetegereze bye mukola era mbikyuseemu. Munnayuganda yenna ali mu ggwanga erya Amerika oba oli Boston oba oli California oba oli ki for the first time kankoleko ekisa. Sigenda ku display nga kifo kya linnya lya muntu wadde ekifaananyi but avoid kampuni z'abannayuganda ze balina mu nsi bitundu bye mulimu. Avoid one. Bw'oba olina munnayuganda ng'akola mu insurance oba alina insurance company baddukanya insurance company ne already data mwamuwaayo muli target kubanga data mwe yonna bamulina. Gwajja ogamba nti nkuba kampani yo yes kyogere ntaasa bantu. Ayinza ogamba nti nkuba kampani naye ntaasa bantu kubanga kampani z'abannayuganda eziri mu Amerika ezisinga obungi ziri controlled by ESO agents nga kasita bakufunako address enamba y'essimu amannya go next of kin nga babitambuza bulungi nnyo nga bidde Uganda
nga batandika okufollowinga omwana we. Yensonga lwaki when you look into forensics details of all of people who lost their lives in UK or US or in Canada, the big number of them are Baganda. Why are Baganda? Because Museveni fears Baganda more than anything. Bonna basinga obungi Baganda. Baba trackinga nga baba mu community activities kubanga yo mwalo details zamwe. Baba trackinga nga mugambye nti mugenda kugula bank accounts. Ne bank ezivudde Kampala ziraba agent yao. Baba trackinga nga muguze insurance policies ez'abana Uganda bennyini abalina companies ezo. Beba kunganya data amwe yenna ne bamuwaayo. Ne batandika batrackinga nga bwe mbagambye. Ndi batandika okubuliza omuntu ono yani. Are politically active? Are supporting or bata supporting? Era ba finding out ne bamala ne bakulya. Ekinjagadde mu kitegere. Wabula njala bategeze ekigambo kino. Waliwo ekirala ekigenda maaso. Gomona Uganda ali California, ali Boston, ali Massachusetts, simanyi luddawa bizinesi ebitundu byamubiri bisimanyi n'amanya mazima simwe connect kati simanyani. Naddala ng'oli wankyukakyuka. Naddala ng'oli wankyukakyuka ate ng'okyagala obulamu bwo. Ngenda kusaba taata ebivulo bijja mu Amerika nga bibaze mu Amerika byesonyiwe. Lwaki waliwo akatega akapya. Ali eyo osobola biwakanya oli wa ddembe waliwo akatega kapya kekaluwa. Waliwo enteekateeka y'ekitongole kya External Security Organization ekya ESO. Kirina abawala abalungi kaalaala bali idle and disorderly. Kiki ekibabeza idle and disorderly and they ever attend parties. Nkiddamu iso erina abawala balungi kaalaala nga bali idle and disorderly bali ku mission bangi nnyo babeera mu bivulu byammwe babeera ku community parties what. Omanyi lwaki babeera available anytime? It's because you don't know. There are many targets. It's you, the men or the boys, who support the struggle. Abamanyikiddwa n'abatamanyikiddwa kubanga badetectinga ani yani ekibaleeta abawala abo bonna ku mikolo egyo bambi babaze kubateka. Waliwo akakotega akapya ke baleese kaka. Kakati nno bino byonna nga bimaze okubeera nga biggwa era ng'obitegedde gwali mu ggwanga eri Amerika olina okubeera nga weenyweza. Wabula nga bwe nnakunnyonnyodde njagala nnyo owulirize Katikkiro Charles Peter Mayiga baamuwa amagezi era nga amagezi ebiseera bisinga gakuweebwa munno. Buli lw'obeera nga towuliriza abawabuzi bonna oba bifa ku mulimu gw'okola naye nga weefuula mugezi nampulira zibi ofundikira mukwano gwange ennyindo yenkata. Kaakati nno akatambi ka Mayiga ngenda kakuteeramu okawulire ate olabe n'omukyala bambi asula nga atudde, asula nga alajana, asula nga akaaba olwa gavumenti ya Mwami Museveni okubeera nga emukijjanya. Ono ng'atuuka n'okumugoba ku ttaka lye erya kitawe ng'alina n'ebyapa. Ono ne batuuka n'okkoona ennyumba ye kitawe gye yamuzimbira. Kaakati ono ne bamuleka nga mukazi wattu afumbya miyagi era ng'asula ku kkubo oba ku bbala ng'enjogera y'ennaku zino. Wabula kansoke nkulekeremu akatambi kano ak'omulongo wasa omuluuta nsozi owuli amaanyi gaalina omusajja ono nkutwale mu butambi ak'Amayiga n'ak'omukyala ali obubi. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo waswanga muluuta nsozi akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze buganye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye, omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.
Bweka nyinyi okimanyi nti obuvunaanyizibwa buliwo. Kakati ffe tuba tukubuuza kabaka waffe gyali ate n'obiteekamu entondo mbusimanya ate olina bw'ojja okulemesa oba ofaaki. Bweka nyinyi omaze okukakasa ensi nti ebikwatagana ku kabaka oba obimanyi naye naawe olimba tolina nnyo kinene kya nnyo ky'omanyi olw'ensonga watugamba mwamutwala Germany kubeera nga basawo be bamwekebejja. Twagenza okuddamu okulaba ng'omukutu gwa Buganda Kingdom gwate gulaga nti ali Malawi. Kakati tetubuuza Malawi ne Germany tewaliwo njawulo oba Germany kati yadda Malawi. Muli bakatikkiro basatu abakyakyayiddwa wano mu Buganda. Martin Luther Nsibirwa, Saapolo Kaggwa naawe kati wabeegasseeko. Naye ng'ekisinga okuba kyayisa Mayiga lugezigezi na kwagala bukulu kusinga ataani mukamaawo. Mwagala nnyo okusayininga ennyo waggulu mubeere waggulu okusinga bakama bamu. Ezo engezigezi zammwe. Aba basajja ba Apolo Kaggwa yatuuka n'okwewa ettaka ndowooza kati n'abazzukulu be tebalimanyi. Nawe liyisa nawe liri. Ngezigezi. Jona nkoma okwagala okwefuula nti gwe olina kubeera mumanyefu nnyo n'okusinga kabaka atukulembera bye bikusula. Mayiga olina amalala mangi. In fact sina malala olina amaalo. Wakitegeera nti oli mukazi waka naye atoyagala okufuga omusajja yakuwasa. Bakulesenga Katikkiro olugezigezi lwoleeta okulunga oti okuteekeko nnyo olugezigezi n'okwefuula ategeere nnyo n'okusinga kabaka gwe wabijja wani abikugamba. Oyagala mukama wabeere nga ekitangaala kye tekyakannyo naye nga gwe kikyo kyakannyo buli omu awulirize gwe. Obuvunaanyizibwa obutulaga kabaka buliwo n'olwo olugezigezi lw'okweyita nga simanyi kabaka ow'ebweru. That is trash. Kabaka wa bweru bye biki naawe ffe tulina kabaka omu era bye bintu oyo Apolo Kaggwa bye yayita nga ze kabaka wa bweru n'akinagguka n'azimbazimba ebitali mu magezi. Naawe by'otandise tubeera na kabaka omu tetulina wa bweru tetulina wa munda. Okitegedde gwe Mayiga ebyo tebijja kukola wano. Olwera Katikkiro period. Katikkiro si kabaka wa bweru simanyi munda. Ebyo mutunyonnyola mbu simanyi kabaka wa bweru kitegeeza Katikkiro mbu abakuwadde mu kabaka abakuwadde ku buyinza bwe. No, abatakuwadde buyinza bwe. Talina buyinza bw'asobola nakkuwa ku bubwe tebuliiwo. Wabula kitwale nga bwe tunaakeera enkya n'atuwa olukusa okubanga twerondera Katikkiro era gwe tuba tulonze ye amuwa buwiddamula n'amugamba tandika otambuze emirimu egy'obwa Katikkiro. Bwa Katikkiro buvunaanyizibwa si kufuuka kabaka bukabaka w'ebweru. Biki by'otugamba? Igwe Mayiga Charles Peter Mayiga bukyanga Buganda etondebwawo Bakatikkiro bakyasinze okukyayibwa kati mwoli muweze basatu. Martin Luther Nsibirwa, Apolo Kaggwa naawe. Naye engezigezi muyina engezigezi nnyingi. Mwagala nnyo okuleeta olunkulu mu Buganda wano n'okutandikawo ebintu byammwe ebyo ebyenkwe mukola kino mukola kiri. At the end of the day mutuuka ne mugwa obwakabaka ne busigalawo. Justin Namfuka omutuuze w'Elunguja Zone 8 mu Gombola y'e Lubaga amaziga akatagamugwe mu Kiwanga oluvannyuma lw'ennyumba ya kitaabwe Gaston Kalule omugenzi mwabadde abeera n'abaana be okusuulibwa. Namfuka agamba gye buvuddeko abakulembeze ku kyalo bamutegeeza ng'ennyumba eno bwe yatundibwa era ng'alina okugyamuka. Era si bwe yansuulira ekibaluwa eky'engoba mu nnyumba nga bampadde ennaku 7 nfuluma ennyumba nenziruka nengende wa RCC. Yabadde yakekubira enduulu ewamyuka RCC mu Lubaga Henry Kitambula ng'ensonga bakyazoogerako agenza okudda ng'ennyumba emenyeddwa. Ndi wa RCC tutudde ng'essimu evuga nga baŋŋamba ewaka bali mu kumenya nga ngamba RCC bankubidde essimu yine waka bali mu kumenya. RCC ng'akubira Diso ng'amugamba yangu omwala bali mu kumenya ewaka. Akayina sente bazibbye abadde tutereka ne sente zaffe ng'abakyala zonna bazisitudde. Kyazuuliddwa nga Teddy Nayiga namwandu wa Gaston Kalule maama w'abaana bano bwe yatunda ekifo kino. Akyala omukulu oyo azaala ndowooza bannafuga yayagala bakazi jjajja waabwe ye yagibawa ng'agibawa lwa taata waabwe akulizeewa alabirirewo abaana kati ate maama gwe bw'ojja jjajja ye yagibawa azaala omulenzi na otaata waabwe mwami Kalule. Kati abaana bagamba maama waabwe atunda atya ennyumba ya kitaabwe nga tebakimanyi. Tugamba mama batugambye twaka watunzeewo kyezo ngamba omugenda ngamba zigenda ziba kati ng'atundawo ntaasi sinatundako waka kiki
olwajja inaavaamu nnyo agenda baba n'asigalawo oyo. Poliisi za wano zonna ezikwatibwa ku nsonga ziveeyo zinoonye obujulizi obumala abakoze kino babeere nga nabo bakwatibwako n'omukono ogw'ekyuma. Amyuka RCC wa Lubaga Henry Kitambula atuuseeko awaka okulaba ennyumba eyamenyeddwa n'ategeeza nga bwe bagenda okunoonyereza ku nsonga eno. Namwandu obanga oli mu mateeka ng'oli mukyala omufumbo mu mateeka ofuna 2 ku 100. Endala zonna ezisigadde ziba zaabamulekwa abasigaddewo. So n'olwekyo kino kikyamu era namwandu tugenda kulaba mu ngeri gitumuggulako omusango ogwa intermediary. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Oweyesigire ategeezezza nga bwe bakutte abantu 3 ku by'okumenya ennyumba eno. Era nga tubaguddeko omusango gw'okwonoona ebintu ebitali byabwe kye tuyita malicious damage. So kunoonyereza okukyagenda mu maaso. Nanfuka ne banne bakyasobeddwa eky'okuzzaako oluvannyuma lw'ennyumba okumenyebwa ate ye maama agambibwa okutunda ennyumba eno kati aliira ku nsiko.